Njagala tusooke tukkirize nti okutwala amabujje n'abakyala mu nsiko kye kikulaga nti Abaganda obukwata mmundu baabuyingiza busungu na kiruyi. Obukwata mmundu bwasingangamu bantu b'engulu. Sigambye nti Abaganda tebaabeerangamu, naye abantu b'engulu be baasinganga mu bukwata mmundu. Era ne bwe weetegereza leero kisobola okukulangira ekyaliwo ebiseera ebyayita mu bitongole by'ebyobwannannyini eby'ebyokwerinda. Baani abasinga ku geeti z'emirimu egimu oba ku geeti z'abagagga? Bantu beeyo. Abantu beeyo olw'okuba nti Yoweri Kaguta Museveni be yali amaze okumaamulirako zi gavumenti eziwerako, yali amanyi kye basobola okukola. Abantu b'engulu bamalirivu, ate abantu b'engulu tebeeryamu nkwe, tebakubikamu muggo basaasaane, naddala ab'ebiseera ebyo. Museveni mu kujja bba Abaganda yali asobola okubahandulinga lwa nsonga bangu baakujja ku munne omutwale ku sayidi yo, ate bangu baakuwanikira birungi ne bawuguka ne bava ku kirowoozo. Naye abantu b'engulu balemezaamu. Olw'okubanga gavumenti zonna essatu ezaava engulu, Yoweri Kaguta Museveni ye yali omusaale mu kuziyiwa. Of course abantu b'engulu baali balina kye bateeseteese oba osanga okukolawo. Museveni yalina okusitula olutalo aluteeke ku ttaka lyabwe lwennyini, kubanga bulijjo bawulira nti balina abalwanyi naye nga balwanira Buganda. Olutalo olwo nga lulimu okusala emimwa, olutalo olwo nga mulimu okutta, nga mulimu okusobya ku baana b'abantu, nga mulimu okusobya ku bakyala b'abantu mu maaso g'abazadde baabwe, mu maaso g'abaami baabwe. Omuntu w'engulu olunaku olwaleero ne bw'omunyumiza ekigambo nti olutalo akuwanda lulusu lwa nsonga. Ng'ono bw'atera okutugamba e Buganda nti mwagala kutuzzaayo gye twava, n'oli bw'atera okukikozesa eri engulu. Buli lw'okyogerako mwagala kutuzzaayo gye twava, kubanga ne monuments zikyaliwo mu buntu era nga zitambula. N'omusanga oli ng'atambula ng'alinga ekikekenke, n'omusanga oli ng'atambula nga talina matu, n'omusanga oli ng'atambula nga talina magulu. Mu bufunze monuments weeziri mu HD ate moving monuments, kitegeeza abo babamala obbakubamu entiisa. Wano we wali ebibuuzo. Ki ekyenjawulo ekiri mu Yozefu Kony ekitaali mu Jamiru Mukulu, Itongwa n'Omusinga? Lwaki Museveni agumiikiriza nnyo Yozefu Kony okusinga bwe yagumiikiriza Jamiru Mukulu, Itongwa n'Omusinga? Nsisinkano mmeka Museveni ze yaakayita okusisinkana omukulu oyo gwe bayita Yozefu Kony? Si ye ng'omuntu wabula okumusindikira abamusisinkana. Zibadde nsisinkano mmeka? Era lwaki bw'ogenda mu lusisinkano oluddako tomanya nti ono gwe ŋŋenda okusaba olusisinkano luli yagaana, leero ŋŋenda ne pulaani bibwannemerera muyoola? Yozefu Kony wanjawulo ky'okubanga ne famire ye leero eyisibwanga VIP era eweebwa special treatment okuva mu State House, etaweebwa mukazi wa Jamiru Mukulu na famire ye, etaweebwa wa Itongwa n'omulambo baagaana okuguza, era etaweebwa mu mbere. Lwaki Kony wankizo nnyo mu maaso ga Museveni okubanga Museveni asobola omugumiikiriza n'ayita entuulo ezisoba mu 5 n'amusisinkanya abantu ab'enjawulo baataasobola kusisinkanya Jamiru Mukulu oba Mumbere? Lwaki Yozefu Kony aweereddwa chance nnyingi nnyo? Era lwaki Museveni gwe tumanya atalina bugumiikiriza abadde mugumiikiriza nnyo ku Yozefu Kony? Ddala Museveni Yozefu Kony bamunoonya mu kkooti y'ensi yonna, ng'era ne kkooti y'ensi yonna eri mu kulwanirako ggwe. Entalo nalwana zizeera enkovu zino zajja lwa kubeera ggwe, naye nga ggwe gwe balwanirako
ono bw'omusisinkana tojjukira nti luli yagaana okutuuka ku ndagaano oba okukkiriziganya n'endagaano. Leero bw'agaana tugenda kuyoola muyoole. Lwaki kkooti y'ensi yonna yateekawo ssente nnyingi ku muntu alaba ku Yozefu Kony naye ng'alwanirako Uganda? Naye ng'ate yo gavumenti ya Uganda tesobola kunoonya Yozefu Kony n'emubulwa okumutumira. Kijja kitya okubanga temutresingira mu nsisinkano gye mwako mu sisinkana ne mutandikirawo okunoonya Yozefu Kony zino miliyoni 5 eza dola ne zigema abalwadde b'akafuba? Museveni gwe tumanyi abiidinga n'okubiidinga mu mirimu gya gavumenti ez'enjawulo, nga ne gavumenti lweyina bizinensi gyeyagala okukola oba oluguudo oba enkulaakulana gyeyagala okukola oba oluguudo, Museveni tekimugaana kwambaza Bachina ab'omu kampani ye, era kampani ye esobole okuggyayo ssente ezakuba enjawulo bbiri, ey'emu gavumenti ne ku y'oku mulimu agwezze. Museveni lwaki tofunayo omuntu n'alya miliyoni za dola ezo 5 ne tutandikira we wakoma okusisinkana Kony oba okusisinkanya Yozefu Kony abakungu bo? Museveni gwe tumanyi kalwana ntalo nga n'ez'okumulirwana aziwakula, nga ne Liyanki Machari olunaku olwaleero ali mu bamuŋŋambire yamuwamba Museveni yennyini. Museveni omuyeekerawo omunju yo tugambe yakulemerawo. Museveni gwagende Somalia n'otereza, agende Congo eyatuma e Rwanda n'owamba, Central African Republic n'owamba, e Southern Sudan n'owamba, e Kenya Kibaki ne Ruto n'okuumirayo. Yoweri Kaguta Museveni ani gw'oyinza okukakasa nti Yozefu Kony akubuze? Era kyanjawulo ki ekimulimu okubanga buli wajja n'amira mumuleka ne yeemulula n'agenda? Obugumiikiriza bwo ku Yozefu Kony lwaki si bwe bugumiikiriza bwe wakola ku Mumbere? Omumbere gwe wasanga akuuma abantu be, ye n'ogamba azindwe Peter Lusitula genda obaatule. Yozefu Kony asalaasala abantu be, ye n'omutololeetinga. Lwaki ye omutololeetinga nga tewasobola kutololeetinga Jamiru mukulu? Akalimiko ak'obugumiikiriza nga kawanvu nnyo ku Yozefu Kony okusinga akalimiko ak'obugumiikiriza kuba Jamiru mukulu. Omumbere Alisira Kwena, Itongwa n'abalala bangi. Who is Yozefu Kony? Takaddiwa. Bwe walaba Yozefu Kony kyekifaananyi kyokka kyolaba, kyokka ate bakulaga nti waabaddewo ensisinkano, musisinkana kyekyo ekitakula ekitava mu kifo. Era Museveni abakyala b'abasibe abali mu kkomera ku misango egya Nnaggomera nga basuubira okufiirayo, gavumenti ye erina nteekateeka kikubbo kubanga abakolobezi basanyusa nnyo gavumenti eteyanula birya famire zaabwe. Eya Kony yokka y'enkolobezi ye yokka erina okulabirirwa era ng'ogyebaza ki? Tubuuza ekibuuzo ekirala. Lwaki Museveni bwe wali mu nsiko gavumenti ye yali etta abatuuze? Lwaki bw'obadde mu gavumenti abayeekera be batta abatuuze? Ng'ate tulaba sigini kyezaakozesebwanga oba ze twasanganga ku mirambo egyattibwa ng'oli mu nsiko, ze zimu ze tusanga ku mirambo egittibwa ng'oli mu gavumenti. Ate bali be watugamba abaabattanga tetwajja nabo eno n'abamu baafa dda. Ani yattanga mu nsiko n'awaayiriza gavumenti? Era oyo asobola okuttira mu nsiko n'awaayiriza gavumenti?
Mbuulira bw'atasobola kuttira mu buyinza n'awaayiriza abayeekera. Yoweri Kaguta Museveni bw'aba Yozefu Kony gy'ali ntero kikubuuza. Kale tukkiriza gy'ali, golowooza yali ayagala ki? Kufuga Uganda oba kutulako West Nile bakole ensi yaabwe? Bwe kiba nga kyali kya kufuga Uganda, otutta obudde bungi okulwanyisa omuntu omusiru ng'oyo. Atasobola kukimanya nti gwe nnwanyisa baali bamuzaala mayiro ezitawera na 2, naye yasemberako eruweero mayiro 4 okusemberera ebyoto by'obuyinza bw'ayagala okuwamba. Kijja kitya omuntu ayagala okuwamba Uganda oba okufuga Uganda okutandikira yiri ggulu ng'alina n'okusala omwala mulamba asobole okujja e Kampala? Oyo tabeera mugezi kimala kutwalira Museveni budde bungi kulwanyisa, kubanga n'eggulu si wala okusinga e Somalia, eggulu si wala okusinga e Rwanda, eggulu si wala okusinga e Congo, eggulu si wala okusinga Central African Republic, era eggulu si wala okusinga e Kenya gye wajja okutaasa Ruto, Kibaki mu 2007 ng'Odinga byakalulu nozzaako gavumenti ye. Oba otutta obudde bungi okulwanyisa omuntu omusiru ng'oyo, kitegeeza Kony yali ayagala kukutulako West Nile efuuke ensi. Abaaye ng'agenda fuga bikekenke, ng'agenda fuga biki? Museveni tusobola okukikkiriza nti gwe wali omuyeekera wattanga, kubanga bye wattanga temwali wa Luganda lwo. Otugamba otya nti omuntu ayagala kukutula nsi ye ku Uganda ate n'atandika ossalako abantu emimwa? Waaye mbadde mmanyi nti ensi etandikira ku bantu na kubalumirirwa. Baalumiriddwa n'alaba nti tebafuna buyambi kuva eri oluvannyuma lw'okuggyako zi gavumenti zaabwe, n'asalawo bakutule ku nsi yaabwe beekulembere. Ate n'abaddako n'abasala emimwa abatuwadde ensonga ki lw'abakyaba abalwanirira? Abatuwadde ensonga ki lwaki abeera abalwanirira? Era ekirala, ye Kony awamba bibira myaka 3, ye Kony awamba bibira myaka 3. Towulirangako nti akatundu akawambye asobola okuggyamu emisolo. Amaanyi ago agatiisa Kony ku lukalu wasobola n'okugya emisolo tegayinza kubanga tegasobola mmukwata. Kongo tubawulira, waliyo zi gavumenti era mmwe abatambula togendanga e Kongo mbu ng'omanyi amateeka g'e Kongo. Simanyi, buli wamu waliwo amateeka gaayo. Amateeka g'e Kongo tegali yunifoomu. Ono bw'awamba wano n'emisolo asolooza, Kony yali asoloozezzaako wa? Bw'aba yali mutuufu nga muyeekera naye nga yalemwa okuwambayo yadde akatawuni afuge emidumu nti amazzi agava wano gonna gavumenti ya Kony saasire yeegavunaanyizibwako yeesolooza emisolo egigavaamu. Tokiwulirangako nti Kony alina wawambye trade center, awamba bibira. Kiba kitegeeza ki? Nti gwalwanyisa w'amaanyi amulemesezza okujja ku lukalu. W'amaanyi kyona alemedde okukwata omunafu oyo ow'ebibira byokka. Yoweri Kaguta Museveni, lowooza gwe bw'otulabako amatu otuyitambwa. Ye ggwe Yozefu Kony, ye ggwe atta abantu, gwe wabafuula ebikekenke, ye ggwe wabateekanga ku bbuca, ye ggwe wabasalasaliranga mu lufula.
obatiisa olutale era tokyasobola kwogera ku kintu lutale eyo ngulu tokyayinza kyogerako. Yoweri Kaguta Museveni mukulu ne Kony olowooza ani asinga okuba ow'obulabe ennyo eri society? Era Kony omwebaza ki ne famire ye ebyo byonna byogikolera n'omusisinkanya nnyina n'omusisinkanya ani awo wonna topikinga nga interest ya kumukwala ne lwe yasisinkana nnyina n'alemwa okumukkakkanya era n'akulemerera okumanya nti omuntu bw'alemwa nnyina teryajja mumusobola amulekera neyeemulula n'addayo n'alinda esisinkana endala amuyite era basisinkane. Nawulira ne Siraaja anyumya nti waliwo ababba ssente za Kony eggulu mbu n'atabuka olabira ddala Katemba awedde emirimu. Yoweri Kaguta Museveni tosobola kubulwa Kony ng'oyagadde Kony. Yeggwe Yozefu Kony Kijambiya, yeggwe watemaatema abantu mambuka, yeggwe wafuula abantu ebikekenke mambuka era baba International Criminal Court oba bajega miliyoni 5 eza dola muzimpe zimbalage Kony waali. Yes, nze miliyoni 5 eza dola muzimpe nze Kony mmanyi waali naye mbalagirira bulagirizi nti wuuyo muzimpe nze mulabe ng'ali kololo mbakubire mbagamba ali kololo mugende mu mukwate mulabe nga basibye emmotoka ku Northern Bypass mbagamba agenda yita wano mweteeketeeke mu mukwate. Kony tumumanyi, Kony tumumanyi ffe bannayuganda. Yoyo Kony omutuufu eyabaloopera Kony. Haina mwe mubanga abali mu katembo bana mwe mutuzannyirako buzannyizi. N'owulira nti ono yabadde n'ensisinkano ne Kony. Naye yayina ensisinkano ne Kony. Bwe gabanga amagye ga Uganda tegasobola kuhandolinga Kony, lwe bayina ensisinkano muteeketeeke agammwe gajje gabeewo. Lwalemeddwa okugira ye ate kati oyo akyaliko okuteesa kakyamamamira. Wabaweera ensisinkano mumukola ki? Nomumunywera. Abo bonna ba Nobert Mao basobola obbatwala ku Kony. Bwe muba kale mwagala Kony bamanyi gy'ali. Bonna ba Nobert Mao basobola obbatwala ku Kony. Abantu b'engulu mubagambe haitawa mubavuunulireko eyo nti omutemu eyabatemaatema ebijambiya eyabafuula ebikekenke yali Yoweri Kaguta Museveni. Eyo ensala tumanyi ye, yeyo ensala gye baasala e Rwanda. Oli tasaba kisonyiwo buli we mumusisinkana talaga nti ajja kendeza oba bw'abalaga nti ajja kendeza oba agenda kuva mu bikolwa ebyobuyeekera n'addayo n'akola ebibye ne mumusisinkana ogwokusala ogwo n'addayo n'akola ebibye nga mubadde bagumiikiriza ku ye kye mutaagumiikiriza Musinga yali akuuma ate ye abantu mubi nnyo okusinga ono yabasala kye mutaagumiikiriza Jamiru Mukulu. Naye Itongwa n'omulambo gwe mwagugaana okudda mwanyiiga nnyo yali abayeekera onaasala n'emimwa gwe mutanyiigidde ye famire ye musazeewo mulabirire endabirire mugijajjatte. Maama wa gundi yagenda ofa gavumenti yamuwa state funeral. Maama wa Kony famire ya Kony esisinkanye Museveni n'ebawa ettaka square miles liri luddawo eriri varsity bwe lityo. Mwaba wakulya abaani era nga mubeebaza ki? Imagine ne famire z'abantu abaakosebwa tezifunye nga famire ya muntu eyazaala eyabakosa. Zize zikifunyeemu n'okusinga abaakosebwa. Kuddiiru ki? Kuddiisa